mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi n'ekirala likinga video kati olunaku lwa leero nzize n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala ey'okumanya eddagala lifaanana litya baliyita batya olunaku lwa leero nkuleetedde enkunga kika kya ddoodo naye nga ddoodo ono yaba wanjawulomu nga bw'omulaba yawanvuyira ddala ndowooza omulaba bulungi nnyo ngezaako mu kusikira omulabe nti ye awanvuyira ddala n'agenda waggulu ayitibwa ddoodo oyo alina erinnya ayitibwa enkunga ayitibwa bw'atyo nti ayitibwa enkunga bw'atyo bwafaanana ddoodo ndowooza omulaba yewanjawulomu kw'oli era oyo ddoodo tatera kuliibwa tatera nnyo kuliibwa wasanga ewantu ewagimu ajjimukira ddala n'awanvuyira ddala ebiseera ebisinga nga abadde asanze ewagimu n'aba n'emirembe akulira ddala bulungi n'awanvuwa bw'atyo bwafaanana ayitibwa enkunga bw'etyo bwefaanana kika kya ddoodo oyo mulungi nnyo ddoodo oyo ddagala bulungi nnyo aliko eddagala ery'amaanyi eddungi enkunga njagala mbabuulire ku ndwadde zajjanjaba naye nga ajjanjaba endwadde eziwererako ddala zikangezeeko okubuulira zino okusookera ddala mulungi nnyo mu kutereeza olususu olwo lubeera mulimu abantu ababa n'ensusu nga zaakalambala tukuyita okukalambala enkunga eyo nnungi nnyo eba egenda kutereeza olususu oyenga bulungi okwata ebikola ebyo n'obiyenga n'osiiga ku lususu owali obuzibu obwo okukalambala mwabayi n'ensusu ezaakalambala oba ezikaluba kakati ekintu ekirala mulungi nnyo mwabakutuka enviiri era vidiyo zino njagenda nzibakolera emu ku emu nga mbalaga vidiyo ezo mwabakutuka enviiri ng'okutuka enviiri mulungi nnyo bwakutuka enviiri abeera ajja kukuyamba singa onaba omukozesezza osobola omukolamu juyisi n'onywa juyisi oyo oba osobola omufumba omusalaasala n'omufumba mu ngeri ya boyiro n'oba ng'omulya ajja kuba akujjanjaba bulungi endwadde ezisinga naddala mu mubiri omwo ekintu ekirala mulimu abakyala ababeera balina obuzibu bwa wansi ng'omukyala w'abeera afuka ng'omusolo gumubalagala ng'afuna obuzibu obwo ddoodo oyo gwe bayita enkunga ebeera ajja kujjanjaba bulungi nnyo ku buzibu obwo mulungi nnyo mu kukakkanya pureesa ng'ebadde etabuse ekintu era wamu n'okukakkanya sukaali ng'abadde alinnye mulungi nnyo okumukakkanya eyo bagiyita enkunga oba ddoodo ekintu ekirala ng'obadde olina ebbwa ng'ebbwa ligaanye okuwona mulungi nnyo mu kujjanjaba amabwa ogattamu eddagala eddala naye nga mulungi mu kujjanjaba amabwa osiigako n'aba n'ebbwa ne liba nga lisobola okubeera nga likkakkana okuwona ekintu ekirala abalwala bwe bayita obuyute ng'obadde olina obuyute oba ejjute abeera ajja kujjanjaba bulungi nnyo obeera ogattamu eddagala eddala lye tujja okulaba nga mbakolerayo vidiyo mpola mpola ekintu ekirala mulimu abantu abategeera ze bayita vitamiini kambabuyo vitamiini mulimu vitamiini vitamiini mweri mulimu vitamiini E ne mubaamu vitamiini K ne mubaamu vitamiini B1 ne vitamiini B2 wamu ne vitamiini B6 oyo ddoodo alimu zi vitamiini ezo kugambye mulungi nnyo ddoodo oyo gw'olaba kirungi singa obeera omufunye nkusaba omukozese obeere ng'omulyako mpola mpola ekirala osobola okukola ki okumuyenga mu ngalo n'oba ng'omwesiiga ku lususu wali obuzibu oba ng'obadde olina ebbwa osobola okugattamu ng'obadde olina ebbwa ogattamu bukumbu ekiddo ky'enkoko enviiri za kasooli n'osiigaawo ewali ebbwa bulungi nnyo wamu ne ku jjute n'oba ng'osiigako bulungi nnyo n'ekirala osobola omukubamu juyisi bulungi nnyo oba n'omuyenga n'oba ng'onywako mpola mpola ojja kuba wejjanjaba bulungi nnyo ddoodo oyo mwetegereze bulungi nnyo enkula gy'akulamu ebikoola biba bya green bulungi emabega eno kubako kalwedi akatinitini okujjako n'ensigo waggulu ensigo zo za lwedi zifuna kalwedi aka katinitini ensigo obusigo oba tubuyita obumuli waggulu n'eziba nsigo
ziba za lweddemuko kalwedde akatinitini bwatyo bwafaanana. Ojja kuba omwetegereza ekirala nkugambye nti akula bulungi n'awanvuwa nga badde afunye ewantu ewalungi, y'oyo ayitibwa enkunga, Ddoodo ayitibwa enkunga. Bwatyo bwafaanana. Ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala tutunuulidde Ddoodo gwe bayita enkunga, bwatyo bwafaanana. Mulungi nnyo mu kujjanjaba endwadde ezisinga, agizijjanjaba bulungi wamu n'okuziyiza ezo ezandibadde zikulumba. Osobola omukozesa mpola mpola bulungi nnyo, ajja kuba akujjanjaba wamu n'okuyamba obutafuna ndwadde ezandibadde zikubonyaabonya omubiri gwo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayite YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.